Yes, Fadi TV jinkwandisa kade kano jeba jotusizako engalo essaawa eno. Ngina kusaba subscribing atompete video no like. Kitala ekyomuyimbi amanyikidwa nga Lady Grace. Wabula wabaluseewo obutakwatagana. Wetunulya amawulire agatambatambula essaawa walabiseewo obutakwatagana wakati wa family. Waliwo family eyingiddewo ng'eyagala omulambo kwa Lady Grace. Gujjibwe sagize eri champs ate gutwalibwe Masaka nti gyebateekeddwa okumuziika. Era wabaluseewoko obutakwatagana. Olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo champs eyo. Waliwo abalumbye n'emmotoka nga bagala kutikako omulambo bagutwalisa gize Masaka nga gye bagala okulabika nga baguziika mbwe erisi ewatuufu gye guteekeddwa okukola ki okuziikibwa. Simanyi lwaki abantu balwanira nnyo emirambo oba kiki. Ebintu bino simanyi lwaki bibeerawo buli ssaawa. Simanyi lwaki bibeerawo biseera singa abantu abamanyi. Omuntu yenna nga afudde ne bamwogerako nnyo mu mawulire. Simanyi lwaki abantu baagala nnyo okulwanira emirambo gyabwe. Ati niwabeera tabadde serebu lwaki abantu baagala nnyo okulwanira emirambo gyabwe. Emirambo gy'abafu kale emirambo gy'abantu abafudde. Kubanga n'omwana muwala Beke akafa ebbanga eriyise era omulambo gwe baali bagezaako ogulwanira. Ate nga bafamily eyo tebanyiigana kunyega omwana oyo nga mulwadde. Kati saawa zino n'ogula mwana muwala amanyikiddwa nga Lady Grace nagwo oluseewo family endala eyagala okumutwala e Masaka tikyateekeddwa okuziikibwa. Bibitambatambula essaawa zino simanyi oba bamaze ne bakkaanya simanyi naye nga byenkomye okutegeera nga kiraga nti omulambo bagenzi nga gwakatuuka bwe guti ekyampisi. Wayiseewo ebbanga ttono nnyo oba bavuddewa tewali amanyi nga baabo n'emmotoka kugutikka gutwala Masaka nga kye kibaleese nga bagamba nti eriyo watuufu gye balina okuziika Lady Grace. Yewaabe watuufu ewali ebijja byabwe gye balina okumuziika. Era ng'onaze agambye taata wa Lady Grace omuto era ng'eri gye balina okuziika Lady Grace olw'ensonga ne taata wa Lady Grace naye gye balina okukola ki okumuziika. Kwegamba si byangu naye nga simanyi wa gye binaggwera naye nga simanyi lwaki ekintu kino kyapeninga nnyo. Lwaki ekintu kino kireetera okuba nga kituukawo omuntu ng'afudde ne batandika okulabika nga tebalwanira omulambo gwe. Simanyi lwaki abantu balina endowooza eyo mu bwongo okupapira ennyo abafu ate nga bagamba nti omusajja mukulu nazze ng'agamba nti gundi Lady Grace gy'alina okuziikibwa badde baludde okumulaba ebbanga libadde ggwanvu nnyo nga talabika. Ate nga Lady Grace naye embeera teyali nnungi, mukazi wattu ng'akyali muto n'era family eyo tebaamubeererawo. Kyovula abadde yeesigama nnyo ku maama we ne kitaawe ng'era basinga okufaako nga bali yabeekutulako dda. Kale musajja mukulu bazze n'emmotoka batikeko omulambo bagwolekeze e Masaka nga bagamba nti watuufu ewalina okulabika nga wateekebwa Lady Grace okumuwummuza emirembe okugalamizibwa nti gye balina okumugalamiza mu nnyumba ye y'olubeerera oba okumuziika nga gyagamba era nga kitaddeko nnyo essira nga gamba nedda eri ewatuufu ew'okuziika Lady Grace nti era banaamuziika sadize ekyampisi bajja kuba bamenye etteeka, bajja kuba bamuzise awatali watuufu. Simanyi wa gye binakkira naye nga katulabe gye binaakoma. Tujja kuba tumanya wa gye binaaba bikomye. Bagita Fadi TV naye nga bibitambatambula essaawa zino ensonga za Lady Grace ebbanga lyemaze buli muntu afa ebiseera singa nga badde w'amaanyi balwanira emirambo gyabwe. Ate abasinga okulwanira emirambo gyabwe beebo abatalabika nako nga omuntu oyo afunye obuzibu oba ng'ali mu mbeera eyeetaaga obuyambi bonna. Simanyi lwaki abantu balina ebintu ebyo mu mayindi zaabwe, balina ebintu ebyo mu bwongo bwabwe. Lwaki baagala nnyo okulwanira emirambo? Simanyi lwaki. Ne ku Lady Grace nakyo kituuseewo era naye nga abafamily eri saidize ekyampisi bagaanye era batabuse obaluseewoko olutalo olw'amaanyi nga babalemesa okutwala omulambo kuba babadde bazina emmotoka okugutika ogwolekeza e Masaka mwe gy'alina okuziikibwa. Naye nga bambi bitambulatambula essaawa zino ku saidi ya Lady Grace. Yakwana engero buzz updates.